kale omukutu cruise exclusive atengera omukutu tugukyusa amanya manyi nali manyi stadium kati ekyo kukinzi jamu tuli kwa moment with rape a moment with rape ne kati eno moment with rape era birabye bituse ku rape waliwo omwami agambibwa okubanga azze yefula omufere ow'ekyama ng'akozesa erinnya lwa rape okubanga yeebaka ku baana abakozesa era ng'afera abantu ssente agambibwa okubanga ajja akola ebikolobero ebyo naye ng'abikolera mu linnya erya rape wa Precious Remy. Agamba abaana n'abagamba oyagala mulimu nti ye naye ng'akozesa text messages agamba janku WhatsApp gobogenda mu inbox agamba janku WhatsApp bw'okuba essimu ng'agamba I'm kind of busy, I'm in a meeting but please text me on WhatsApp mba nsobola okwogera naawe. So ebintu bwe bitano bazze babifererafereramu waliwo nange gwe nasanga eyo ng'agamba abantu yatunda CD za Brighton ne mutuukira ne mugamuze kirekere ekintu ekyo so bambi yakirekera. So nako lero rape ndowooza agezwa nga kisusse agenda tubuulira lwaki yasazeewo n'amira pini n'agamba kamusibe bamutwale mu jaira asavinga ekibonerezo. Rape sooka obuuze ku bantu abatulaba bane mwena mbalamusizaako ku YouTube ez'enjawulo okuli cruise ate n'okuli a moment with rape. So right about now ndi ku Kooti naye nga nsonga sitera. I don't know if I've even ever been here. I think it's my first time to be here. Ntya makooti ntya makomera ate sina nnyo mutima gulaba misango sina nnyo na mutima gulaba muntu nga ali mukulumwa because of me. But this time round it was too much. Kubanga omwami ono mwoningidde ebbanga. Imagine cruise 2 years and a half eri ebbanga panvu nga you keep coming and telling the same person that you know what, please stop. Omuwonize ebbanga mu buntu obanga ojja omuwoninga social media platforms. Of course ku social media kubanga mbadde simumanyi ku social media platforms zange ku TV ate nga omanyi nga ogamba nti lwaki page temugireportinga page nga bagireportinga ne bagiggala enkyanagulawo endala ate nga afuna mangu likes. Awe ngambira abannayuganda nti you guys page badde bagiyita batya? Badde bagiyita Precious Remy. Yeah, Precious Remy then nga nene Precious Remy addicts. Yaggulawo mu mannya agange genyine and I've kept telling people nze page yange bagiyita Team Precious Remy. That is my official page. That's your page? Yes. Then eyaba addicts like that is Precious Remy addicts. Yes, I understand chinzo okukalubamuko naye page yange olumu ngigenda ko live. Okitegera kitegeeza nti if you see me on my page live probably that is my real page. You understand? Because etali page yange sagigenda ko live. Naye I've warned people kubanga yabadde aposinga nnyo sente. Aposinga nnyo sente, I give out capital chibi ate era yabadde okula mangu. We reported that page ne tuwulira nga tukooye. Ngabagamba gaba capital? Hey! Owachi? Gwoyo no mulimu gw'oyagala okukola. So crazy if you want to start up any business. Boutique njaga subula motoka. Lamo inbox ye mukwana abana bali omwo abana bagala tandika zi boutique zi saloon zibichi ayanga badde abasubiza million 3 abasinga nti gwe oyagala kinti boti million 2. Nga bazimusindikira. Ate bazikusindikira kakati jukira wakusubiza bwatyo then ekidako ngagamba send in registration fee. Kati registration fee ayibadde okubeera $5, $3 n'ekitundu 2 kitundu I think okusinziira okabyotya kuba abamu bakaaba n'amala n'akugamba kale weereze 2 kitundu ba kale weereze 5. So nalabanga abantu bannyo bajja mu inbox yange babeera bangamba rape or tuba wanzibyese nga banvuma okitegera then etandika okubeera nga nebuuza naye kyekigenda maaso. So omwami ono yani amanya bamuyita Ronald Nahurira abadde omulimu guno agukolerawa wuwe waka ayina no n'omukyala kwa mukyala we naye nayogeddeko ko naye mukyala yayogeranga gwe watch no like wano nga bamaze omukwata omukyala abadde amanyi omulimu bba gwakola yangambye abadde tamanyi mulimu bawe gwakola abadde tamanyi nti bba wakola ekyo kintu. That's what she told me, so I don't know how true that is. Naye nga omwami ono kintu akikoledde ndowooza okumala kuba talina page yange nno yokka ayina eya Shiba Karungi then neya Liam Voice ne Florence Nampija then nange kakati ne bamu wabitegedde otya pages endala nazitegedde nga bamaze omukwata mweziri mu simu ye ziri logged in yazigulawo so era naye yabitwegambidde
n'agamba naye ziri pages tezamukolera nnyo ssente. So actually tezamukolera, that is what he said. He said nagezaako ziri eri pages naye saafuna. Kakati nendaba nga bwe nkozesa eyiyo nga nfuna nga baana banguwa okumpa ssente. I don't know why. Naye n'agamba nti era mu reportinga ne bagiggalawo n'enzigulawo endala. Ne mugamba kakati nagamba Remy manyi olina omutima omulungi naye mbadde nsaba onsonyiwe siri kiddamu. Ne mugamba naye nze nkuwoninga enfunda. Olwagenda n'omwekwata handi ni handi liiso ku liiso? No. Nateekamu like na signing abasirikale. Nayogera n'abasirikale awo ku Kibuli headquarters ku CID. So be bamukutte. I've been following up like all the time. I need reports like this and that. It's not been easy and it's not been cheap actually because okutekamu abasirikale banene buli dakika okubeera nga bambi they follow up software gwe bakozesa okitegeera that's all money. But I'm glad kubanga bangamba singa abadde akozesa essimu okuba maybe it would be easy. Naye obuzibu akozesa text messages. So I needed to gather so many screenshots of people. Then like bibadde bingi era nga buli ampeereza screenshot nga nziwa abasirikale. Buli ampeereza screenshot nga nziwa abasirikale. Lwaki tosonyiye muvubuka muno rape? N'omuwaayo omukisa omulala ogw'okubeera ebweru. Omuvubuka simuwaddeyo bamutte. Omuvubuka muwaddeyo bamudisciplining. Newe twali baana bato nga tuli ewaka. Bw'wakolanga omusango omuzadde wo yakubonerezanga. Bw'akuwaninga ogumu ebiri esatu. N'osigala ng'okola ekintu kyekimu akubonereza. So omuvubuka simuwaddeeyo nti mukwano bakutte. Muwaddeyo agende mu kifo amanye nti ekkomera nno linyiga. Cruise yali abaddeko mu kkomera amanyi. So bw'anaagendayo ajja kukitegeera kubanga nyonoonye erinnya. Cruise okuzimba erinnya tozukka mulundi gumu. Kikutwalira ebbanga. This is something that I've really, worked hard for. So if he thinks that he could put it down in just a blink of an eye, then I really couldn't appreciate that, me as a person. Nera nemugamba singa ate obadde ofera bufezi. No nga ogamba oba sente wandibadde osobola noziddiza abantu. Okay, that is money. But how about abaana abato bokozesa kuba abaana abasinga beyebaseeko bali myaka 17. 17, 18, 19, 20, 22. Ezo obujulizi obwo obulina. Yes, nti n'obwerere bw'abaana era I take this opportunity to talk to the girl child out there. Kiki ekikuwa amaanyi okweyambulira omusajja gw'otalabangako? Olw'okubanga mbw'oyogera na rape yakugambye sooka ompeereza amabeere go ndage muganda wange ne wowereza jamu empale kiwulira weekwate wano. Byonna biri mu simu ye era tabyegaana. Namubuuza wakebaka ku baana bameka okiwulira ali awo akaaba maziga ne mugamba maziga tegagenda kuzza the dignity you've taken away from those girls. You understand? It was very hurting because nze nganzo omuntu mbadde munoonya kubanga afiirira mu linnya lyange naye ate bwe natuuka ku police nenga agwe nno okyali mu kufeera mukwano ekiri muno abaana kyovulaba nti nuds zifuluma nesinenya abasajja kitegeera nenya omwana omuwala akedde ku macha nze I do not trust anyone with my nakedness in their phone, not even my husband. He knows that. Sisobola kweyambula nekuba ebifaananyi nembiweereza bba wange enkya bwe twawukana because ogenda kubeera living all your life in fear. Mugenda kwawukana n'omuntu tomanya byankya bwe mumala okwawukana n'omuntu wamuweereza ebifaananyi bye ebyobwerere then ekibeera kiddako ki kubeera nga buli dakikoli ku pressure kuba agenda kugamba ngenda bipostinga. Ekitegeeza Remy olunaku lwali togenda sonyiwa mwana mulenzi oyo? Simusonyiye era mu kooti agenda kukomawo ennaku z'omwezi 17, that is next week on Tuesday, bamusalire okitegeera agende ekitalya abeereyoko asasulire ebyo byakoze. Alina mu myaka ng'emeka? Agamba ali mu myaka nga 26. Naye nga gw'olabye alinga mu emeka? He's like, to me, some Zara, but to me he looks like he's a bit older than that. I don't know Bambera, but he looks like maybe he's like 28, 29, 30. Okay. Wow, zino page mwazigadde? Esimu abasirikale be bakyagina mu ngalo zaabwe. Page ezo omuntu bwagendayo ku mutimbagano ogwo aziraba? Pages ezo omuntu aziraba lwakuba nti kati pressure streaming nyingi nnyo okitegeera naye nga ezo pages bw'ogenda ku pages ezibadde zipostinga capital kuba ye page ebadde esinga kupostinga capital nti agaba capital ogiraba. Kino ekintu lwaki okihandolinze wekka ng'ate wino lwaki tetulabye mwami nga mukirwanya kubanga kati kino kitalinnya lya famire tweno tulwanisa famire kuba kati
mwami Bindeeba yandibadde wano ku mukono guno gwendiko ng'agamba stop mukyala wange bamubidde ebbanga ddene naye talina tetumulabyeko. Cruise ngawe wamulaba ebintu bya kooti obimanyi. Ngawe wamulaba ddi ngazze mu kamera n'atandika okugamba nti Cruise stop. Kale bana atandika ocupula perfume. Abaana bagenda bacupula simanyi kakati ate balese perfume. But anyway, that was just a jokey jazz. He always has my back. Wadde taliwo wano, but he always has my back, so he knows about this. Yeah, naye nga cocktail abiwo yabimanyako bino. Era zo mugamba nti waliwo cocktail waliwo asifeera mu linnya lyange. Ngagamba ki base mugamba. Ngagamba ki? Munoonye. Let's do what we can so that he can stop this, and here we are. Kale olina ebigambo wandyagadde okuwa abavubuka abali eyo abayita mwene embeera kubaga nti kino kireeta kino bbula lya mirimu. First ngenda kwebaza the policemen ab'Ekibuli ku CID headquarters. Thank you so much. Mukoze mulimu munene tegubadde mwangu, so I salute you guys. Thank you so much. And I want to take this opportunity okwogera ne family ya Ronald Nahurira. You've tried to contact me, and I've told you I am not doing this because I want to kill your son. I am doing this because I want to punish him for what he has done. Omuntu bw'akola omusango sigumuseebire abonerezebwa. Ne Bible yagamba osonyiwanga emirundi 7. Bible yagamba naye kati anti zino zibadde gisusa 7. Imagine 2 years and a half. Those are beyond 7 times. If he did it 7 times, then maybe. But now this is beyond 7 times. You don't know the hatred people have on me. Nze saba zonto yankubirako nga ina bafani be naye nga ndoza nabo babadde bafani bange nga banjagala ngamba Remi kyekigenda maaso. Ne mubuuza kiki nangamba Remi abaana banzita bangamba kakwano ko kabbi. Kiwulira? Omanyi omuntu okunkubira essimu how busy he is, but he took off his little time to call me just to tell me, can you do something about it? Ne mugamba olaba era we yankubira nali already nga nakitandiko kihandlinga ne mugamba I'm handling this naye simanyi okitegeera omuvubuka kyambuze. So ngenda kumwebaza kuba naye musajja wattu abadde Rema naye ya complaining nga ku page ya Hamza nga waliwo akozesa page ya Hamza Sebunya amanya g'abantu okitegeera waki kale woba osazeewo okukozesa page y'omuntu gikozese mu bulungi okitegeera naye si mu bubi waki kolerako sente zo posting a business z'abantu. Yes, no one is going because we've seen so many people that post us nga naye tebatuyinako kakwate olina akwata olugoye lwo nga weekubisiza mukono nateeka ku page nti walugula wuwe naafuna ba clients. I've never come out okugamba nti I'm going to sue that person oba ngenda mukwata. Sivangayo ba photographers olabanga ebifaananyi byo biri ku studios z'abantu mpitirifu biri ku pages z'abantu nenga sibe babikuba okitegeera makeup as in use the things for something you can earn out something naye tofererako bantu. I've had so much hatred from people. Abantu banchaye bakuvumye nnyo banvumye ebirungi n'ebitali birungi byeninako omutwe ne byesinako omutwe ebyomutwe byo kale biyinza nno okubeeraawo n'ebino bye bakuvumira bino ofera bayinza okuvuma biri ebyabindeeba mbizimanyi bikyoyogera nnyo okolaki naye bino baba bakuvumira bwereere biri ebyokwagala omwami wo ne bakuvuma wamma yagala mwami wo ekyo kyo tekijja kukyuka ndi wamwagala mpaka so bambi simusonyiye because of that naye simusibye kumutta time ejja kutuuka era aveeyo ng'ayize naye ntwala omukisa gunene okuyogera n'abaana abawala the youths, not even just abaana abawala but the youths abali eyo abavubuka mukyali baana bato. Imagine losing your life at this age because agenze mukomera you do not know time eyo gyagenda okumalayo kikyaluzinga wabweru wano okitegeera ekintu kyewandikozeemu obudde bwe wandikozesezza okubeera ng'okola ekintu ekiri development. You have a wife, which wife even has children okitegeera waki ddala mazima okola ebintu bineeno gwe at the back of your mind tomulowoozezaako before you do this, at the back of your mind tolowoozeza ku maama wo okitegeera because we really hurt our mothers and our fiances or our husbands and wives when we do certain things. Omanyi muganda wayinza obutafaayo nnyo okitegeera naye abantu usually abatera okutuluma ennyo be bazadde baffe n'abantu betwazaalamu abaana oba abantu betusigala oba betuwangala nabo mu relationship they really get hurt. So ntwala family yebaddewo family y'omwana family of course ebadde nga weeri so ntwala omukisa okwogera n'abaana abavubuka don't be so desperate
life is short. However, when you live it, it is short. You do not know. Manye tu kanyagamba life is short. Life is short. Naye gwagamba life is short. Katonaizo kuteka kune miaka. Chitegera. Kakati owoza life is short. Life is short. Kanziba abantu kankole bwenti because life is short. How about Katonda kuwangaziza life netabera short? Chitegera. No wangalira mukubera ng'obona. So byonna tubirowozeko. Mukole. Work. Me, I always come here and urge people, work. Wonokola n'omuntu ajja kwatibwa ennaku okitegeera nti cruise wenkusanga ng'olina kyokola n'ongamba nkola bwenti ne bwenti I would love to kinyanguyira okusupportinga nti bw'oba okuba bifaananyi njagamba kale wonookozesa ebifaananyi byange nti okunkuba bijja kutunda rape kyensaba I will okitegeera nfuna engeri gye ntandikamu okuyamba naye abaana mukole then abaana abawala kiki ekikweyambuliza omuntu gw'otasula naye okitegeera agenda kuwa omulimu gukwataganira wano obwereere bwo. You understand? So before we call out everyone for sexual harassment, let us first respect our bodies. Respect your body. Okitegeera, it is very important. Okwambala obumpi si kye kitegeeza nti no weetunda. You might be putting on skimpy things naye ng'ate mukwano tosobola kweyambulira muntu. Okitegeera, so that is different. But then osanga abantu abambala ebiwanvu ng'osanga ali abibika okwekutula naye nga mu kubigabangula mukwana kwata kisooka nosanga ng'ali mu ssimu ya buli musajja n'ogamba ono si ye hajjati gwe tumanyi. So okugaba obwereere bwo kibi. Respect your bodies. It is very important because at the end of the day mukwano kyekitiibwa kyo byebyo kale ebigambo ebisemba ebigenda eri abalabi baffe abalungi bebale kutwagala Chris batwagadde kuli kayidde alhamdulillah najiyitamu ebigambo ebisembe ebigenda eri omwafe omanyi bw'obeera mu kamera eriwe buli omu kyalinda buli lw'obeera mu kamera buli omu alindayo obugambo obugenda mwami Bindeba kuba kati mwami Bindeba tumwagala nnyo ku TikTok awo buli lw'oyogera eddoboozi eryo bitambula ku TikTok eddoboozi litukolera bulungi nnyo ffe tetukuyinaako buzibu leero engeri tuweeyo ke tunaakozesa ku TikTok just ngenda mugamba nti mwagala nnyo like I always say musuubiza omwagala mpaka jutandika ngugamba mwami Bindeba kanve wano. Thank you guys, keep subscribing on our YouTubes. We love you and thank you for loving us. I know some of you don't love us but you still follow us, and which is important, by the way. The more you follow us, the more you make money, right? Yeah. I love you. Otherwise, kuruno ba TikTok ondutula kati tufunye eddoboozi lye tunaakozesa naye nga rape tumutadde musibe bulungi ennaku z'omwezi nga 11 Royal Agency London. So ekintu kino mu kinootinge bulungi 11 Royal Agency London.